ekyanjawula ne Bobby era apology gye namugamba alimala gikola publicly yava ku mukyala wange ng'anobye. Mukyala wa Bobby yanoba n'addukira ewange waka. Bobby n'amunoonya nga tamanyi gy'ali. Bwe yanoba nga yajjanga wange nga nze bw'ajja ngamba ono kakanya omuntu making sure addayo nga Bobby addayo. Zwera yali simunobinobi mufumbi mulonje era olunaku lwe yanoba gambula naye nange namanya nti nina 18 Bobby nange nakwata esimu nga 18 Bobby namuganyamba omukazi akoze eki agenze nagamba kale genda kugera naye ngenda kudde kati ndoza Bobby bwadde awaka Bobby amugambako nti wange eriwo ekiwatule gyawunye Zwena akoze eki agenze kati nze nsuubira simu ya Bobby kunkubira kuna nti njogedde ne Bobby. Bobby yankubira essimu nenooza nti babikozeeko nendisivinga essimu bwendisivinga era gwe mwana kyali gwani akubira mukazi wange essimu yeri akutumya okwenda nali ku ssimu eyo nenjireka nayogera buli kimu nga bwe yali ayagala okukyogera n'okumpisaamu amaaso. Naye jjukira nti ku ssaawa eyo nga nze mbala mirundi emeka mukyala we gye yanoba nga ajjawa ewange nga muzzaayo. Oluusi bannayuganda mbeera mwagala nnyo okudiginga amazima gye muba mwagala ogajja. Kati leero nga bawala naye nakyawa omwana oyo era nze bebe leero nkibagambye bino ebya musiki ebyo nga nkukyaliraki ebyo amaloboozi gano agaggwawo enkya neggulu naye okusinziira ku bye nali nkoledde omulenzi oyo ku nsonga yey'amaka agange ne bwataali bikoze ne bwe bataali ku byessimu yali talina kujja kwogera nange mu kutu kumbuuza nti lwaki nkubira ani mukyalo ate nga ye yaŋŋambanga nti agenze nze ngeno ŋŋamba zonna sisitira omuntu akole ki addeyo abantu babi. Bekula Akawanga mudde agambye mbu bulijjo mwagala okumanya kiki ekyabaawukanya ye ne Bobby Wine. Ensonga ye yagitaddewo mbu byava ku bakazi owembu yanoberanga eno nga mumuwulidde munange katulinde ebinaddirira kubanga tumanyi nti ebintu bino waliwo ababimanyi naye nga emabegakaawo era nawulira gundi yakyogerako Kabayaman nti Zuwena yanoberangako wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. So ensonga zaabwe mbu zaaviiraawo era amaliza ng'akkaatiriza nti nakyawa omwana oyo meaning kijja batwalira obudde okubanga oba oliawo baddiŋŋana ng'abaaliko ab'emikwano nga tuvuddeko emunange waliwo awadde wano Sky Soldier magezi. Jjukira Sky Soldier omwana oyo yali munakibiina kya NUP nnyo era be baana abayingira struggle nga Bobby yali tanaweza na myaka 18. Bwe mba nzijukira bulungi emyaka 18 batugamba nti yaziweza ng'ali mu kkomera naye munnange ekyamutuukako yesterday twagenze omulaba nga yesaze omujoozi gwa NRM ng'alangirira nti munnange mulonde President Yoweri Kaguta Museveni yalina vision. Wow, eyo ebeera rate y'omuntu okusalawo awagiraani agenda kuwagiraani ebeera choice y'omuntu, naye oluvannyuma lw'ekyo waliwo amuwadde magezi kigagano. Kaisonja batusonge wabaweewo President Museveni tumulese gwe twagala fe twamwegayiridde fe twafukamire tuga President Museveni tuyambe weesimbewo twasobola kwalina mission kwalina vision kwalina future yafe abawejere naddala abageto olw'ensonga President Museveni twagala nnyo ng'abavubuka twera kulonda gwe mpaka myaka 10 wakamuka ekisaza kimu njagala nange ofuleko emyaka nga gyofuza abalala nange njagala ofuleko emyaka nanga gyofuza abalala. President waffe
Olunaku olwaleero Sky Soldier musajja wattu kamuwe ku makulu kuba ffe tugamba ebitalina makulu tobiwa makulu ne Sky Soldier musajja wattu mwamumma amakulu okuva lwe yava mu kibiina kya NUP oba mu nkyukakyuka n'agenda mu NRM okuva lwe yava mu bantu abali oppressed ne yeerimbika mbu ye ali mu b'oppressor temwamuwa makulu mwamuzira ng'enkola yaffe bwetera okubeera waliwo tusalawo omuntu ne tumusabula ate waliwo tusalawo ne tumuzira ne tugamba oyo twamuzira n'akola ebintu byonna byonna nga tumuzizze naye Sky Soldier nga bwe kiri nti yali mukwano gwange twali tukola naye wano wennyini wondaba ku Lujjuliro TV kati kamuwe ku makulu Sky Soldier akoze akaka video era akoze ebintu bingi naye kyenninza omugamba Sky Soldier Sky bajja kutta ge mazima weerimbika nti oyagala abo abasajja naye bajja kutta olw'ensonga bye wabavuma bikyaliwo wano abo abasajja tebasonyiwa ekyo naawe obadde okimanyi era twali tubipuliikinga wano ng'obimanyi abasajja tebasonyiwa toli omu ku bo vidiyo zo kweziri ku intaneti ne wano ku Lujjuliro so azidiriitinga kweziri kaakati wano bakukozesa okulaga nti owa Bobi Wine yasaze n'addamu NRM oba yasala tukozese ono wa Bobi Wine yaba ayogera kati bakujjamu otwo tu vibe okulaga abantu nti nze na Bobi Wine twatandika twali bino ine ebintu ebyo byotera okwogera olamentinga twakola bwe tuti era olaga nti otumanyi nnyo ne Bobi Wine omanyi nnyo n'enkyukakyuka kati ekyo kye bakukozesa naye era oluvannyuma bajja tunula mbagambe yayogera kigambo kino ebyo kasabiggwa nga batunulamu naye yayogera kino kati wano tuba tulina omukolako Sky n'ojjamaliriza bakuwadde obutwa bajja kutta ge mazima siggwa ayagala okulya KFC oyagala nnyo okulya buli awali okulya obeerawo kwegamba oli muyala bajja kutta kubanga tebasonyiwa ago ge mazima weefudde obaagala nnyo Museveni omwagala nnyo era bajja kutta ku nkomekero baba balina okutta baba balina okutunula mu byowabavuma kuba bo tebasonyiwa ekyo nze kye njagadde nkugambe y'ensonga lwaki leero njagadde nkuwa amakulu omulundi gwange ogusooka era ogusembayo okitegeera tukulaba naye lwakuba toli wa makulu nnyo nga gwe boolaga nti bwe wali mwe mwenna abali mu nkyukakyuka buli omu amanyi Sky Soldier ku gulawundi ne mu diaspora naye rolo ki eya Sky Soldier gyali akola mu struggle ogimanyi bwe bagikubuuza osobola ogyogera alina gurupu gyali akulira nti neno gurupu eruwa nekola mobilization yali akola ki alina meetings yatuulamu ez'omugaso nti zaali zigattako yali mwana muto gwe bakuba tiya gaasi n'akaabira mu tiya gaasi n'atrendinga n'afuuka serebu mu struggle naye bw'oba ogamba ekintu ekiri constructive nti kino Sky Soldier kyeyali agattako oba nti bw'avaawo kiyinza okukosa NUP amazima sikimanyi era sikirabawo tewali naayinza kigamba oba mukitegeera tewali naayinza kigamba so Sky Soldier oba gy'olowooza mbu olina gw'olumya kuba oyogera olaba olina gy'osindika obubaka olina gy'okakasa tetukuliiko nnyo ekindeese kukugamba nti abasajja bajja kutta naawe okimanyi obamanyi kuba naawe yeggwa omu ku baali bagamba era wali okolanga vidiyo ng'olaga abasajja tebasonyiwa batemu kuba naawe era okimanyi batemu era bajja kutta bajja kuwa obutwa so weebereremu ng'obudde bukyali osobola okubeerayo era nange obuvunaanyizibwa bwange okukikugamba ti abasajja boolimu era bajja bamala batunule mu byewabavuma kuba tebasonyiwa amannya n'eddoboozi nkwagaliza mirembe gy'oli yonna batokke jamugambye nti abasajja boolimu abo si bangu kubanga wabavumavuma indeed omwana ono yali mukambwemuko mujjukire obudde obwo ye yabavumanga ng'aboogerera amafuukule weewaawo ensangi n'agamba mbu yalaba omusana ekitali kibi yadde n'akamu omuntu okubanga alabye omusana naye bamugambye nti abantu awo tulabye nnyo abantu bangi nnyo ababagendamu era ne bamala ne bakola ki ne babeefuulira tuzze tubalaba era nga bavaayo nga bakaaba so bamugambye nti katusuubire nti tujja kubeera omu ku abo oluvannyuma onaavaayo ate ng'ebintu bikoze ki
nga bimaze okuba nga bikusobako nga tuvuddeko era nga tweyongerayo agava mu kkomera galaga mbu wabaddewo plan oba n'enteekateeka oba order nga bagamba nti bate political prisoners nga mwe muli abaganda baffe ba Edi Mutwe bangi nnyo abali mu makomera abamu bamazeyo emyaka eziwererako ddala 45 nga bali eyo naye mbu ate wabaddewo misunderstandings between them mbu ne babanga abamu bagamba babaleke abamu bagamba so katugendeyo tuwulire. Waliwo olukayana oluzeewo mu gavumenti naddala mu military high command mu top cream babagambe bannange abaana ba Nuupu mubate kyemwabakola kimala ng'akulembedde erinnya erikulembedde Edi Mutwe mu bo mulimu ekiwayo ekigamba bannange abaana mubate kyemwabakola kimala mwabakuba abaana bakubwa babonaabonera bwereera abaana mubate abamu bagamba tetusooka bata abamu bagamba ab'esayidi ya Muhoozi ne Museveni bagamba ate kano akaseera kazibu nnyo okubata kubanga baagaana okukakkana emitima okugonda n'okuvaamu kati bwe tubateera wano bugenda kuba buwanguzi bagenda ku influencinga abalala tubate nga akalulu kawedde abala bagamba nedda tubate bano bagamba Edi Mutwe agenda kuleeta ebizibu kati gurupu emu egamba bateebwe gurupu endala egamba tulindeko tulabe engeri gye tukirandinga tulindeko kati babeekiise era essaawa yonna bwe mulaba nga bateereddwa temubeera surprised era bwe baba nga babalemedde temubeera surprised kubanga enswera bbiri emu ebata endala tebata kakati awo simanyi bakole kye beetaaga. Ndowooza obiwulidde mpolampola naye kijja kuggwa kubanga si gwe gusoose era tumanyi nti obudde bujja kutuuka bakole ki nabo bateebwe naye nga wetwawulidde olunaku olwabadde yesterday but one nga omukyala Babi Kyagulanyi Tungo yabagambye nti ye Edi Mutwe engalo zino ziri paralyzed engeri gye bamukubamu kwegamba emikono gyafa naye nga tusuubira nti mpolampola ajja kubanga afuna obujjanjabi jjukira baddenga n'okubanga bamukkiriza okufuna obujjanjabi n'abeera eyo nga yenna afa naye ng'ekyokukola tewali so tusuubire nti oba oliawo bijja kuggwa naye nga si byangu naye katubirekere Mukama ate ye Noah Mutwe yena ategeddeko nti ojja kuba nnaku lwankya tetumanye kinaddirira naye nga byonna tujja kuba nga tubibatuusaako obutereevu nga court session wegenda okubeera nga tugenda mu maaso tutunuulira ebitambula twalabye obutambi bw'abaana ba NRM nga beesaze emijoozi egya yero ennaku zino baprintinze ne za red nga kuliko ebifaananyi bya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni naye nga bakusanga mu kkubo ne bakunyagulula buli ky'olina misanattuku obutambi ndowooza mu bulabye misanattuku bakunyagulula bakuba abantu ne babasindika kakati waliwo omwami kigambibwa mbu omuntu alikulutinga abaana abo ye General Damulira era waliwo omwami akoze akatambi ng'akasindikira General Damulira naye nga kakambwe ng'amuwoninga ku bintu ng'ebyo. Comrade yono yakoze video eno ng'agisindikira Christopher Damulira direct twagipostings wulira actually bitundu byonna General Damulira agenza asinkana abaana bano kati bamaanyi nnyo n'okusinga polisi z'oku kitundu babawadde orders obutakkiriza oba okukola effujjo kwabo abagazi b'enkyukakyuka naddala aba NUP badidde ghetto zaabwe gye banywera enjaayi ne bateekayo ebipande bya MK era poliisi etya nayo wane Kalungu ewaffe weebali ekikyuseeyo yonna General Damulira yagendayo naye njagala okwogera message esembeyo ku kintu ekyo nga nyolekeza eri abaana bano banammwe babakozesa bukozesa temusobola kukkiriza nti gavumenti ebasuddewo ebbanga eryo lyonna nti kati ze baagala nnyo okubangira bakalulu twalaba bazebra Ssenyange n'abalala bangi naye kati bafu abantu abo ababakozesa bo balina ebigendererwa byabwe
simanyi lwaki ekyo temusobola kukiraba ne mulwana bulwanyi okutuusa embeera zammwe nga mutuusa gavumenti naano okukkiriza ssente zino ze babasuubiza tezigenda na kujja ssente zino kubanga babagamba mugulewo sako ssente zigenda kujja babakuumiraawo akalulu ekanaggwa mujja kuba temukyalina mugaso nolwekyo njagala obalabula baganda baffe abali mu kete ez'enjawulo temuwuddisibwa basajja bano abasajja balina ssente empitirivu bano abasajja bye balwala bagenda batwala ebweru gwe bagenda kutwala mu ddwaliro eryo nga temuli ddagala bano abasajja batubbye okumala emyaka 4 kakati be batubbye ate mwe be baagala obaddizaako mubakuumire mu buyinza baddemu batubbe mwe muddeyo mu ggeto mubule ekyokulya mubeere mu nnyumba ez'enzigotta mubeere nga temusobola kufuna ddagala n'olwekyo dokitrini eyo gye babateekamu mugigaane mulwane mwegatte ku bannayuganda bannammwe abanyigirizibwa mulwane kubanga fainale bajja mala babeefuulire bajja mala babasibe n'olwekyo kuno kulabula mu kutwala nti kuli siriyasi kubanga omusajja jeno ddamulya ne banne batambudde getto zaabwe zonna naye ekigendera kya byabufuzi ffe mu uganda twagamba tetugenda kukkiriza oba tutya omuntu agamba nti obuyinza bw'eggwanga oli akitwalanga birthright kitegeeza nti bakuzaala ng'olina okukisikira ekyo tugenda kukirwanyisa General Muhoozi Kainerugaba n'abavubuka abateekawo ebipande bya MK tetujja kubaganya kumenya mateeka okubeera ku bwa pulezidenti omuntu yenna yeetaaga obwa pulezidenti agende mu kalulu ak'amazima n'obwenkanya tujja kumusangayo tumukuba akalulu Kyagulanyi Ssentamu ayite wafuuke pulezidenti w'eggwanga lino. Webale nnyo ssebo n'obubaka buno tukwebaza obubaka buno kansubye nti bakomredi bonna bawulidde wetwogera abantu bagamba tusala omugambo naye ate kirungi omugambo tugusala nga tubateerako na evidence ndowooza abaana mwabalabye omwami wuuyo abadde mukambwe ennyo nkiddiŋŋana akatambi ako mukalabye ate nga mutuufu abavubuka ensobi babakozesa ensobi akalulu kajja kumala kuggwa nga neze emijoozi nga tebaagala na kumanya oba wabawagira oba tewabawagira baba tebaagala kumanya singa bapikinga elifu kwabo ababibaddemuko ate ne bavaayo nga bakaaba baana bato bavuka bato naye bali mu kubanga babakozesa ensobi jjukira waneeno twali mu kalulu ka Kawempe North era bagamba General Damulira eyakuliramu akabinja akakajjat yadde teyali ku ground naye nga bamulumiriza nti ye yali recruitinga oba yali behind a group eyo eya jat mwalaba kiboko ze bakuba abaana n'essaawa ya kakati wetwogerera abaana bamu bakyali ku bisago ebyamaanyi tebanabana kubanga abakola ki naye nga jjukira ffenna tuli bannayuganda ekyo kintu abantu kyebeerabira nti ffenna tuli bannayuganda ate ebyobufuzi byo bikyuka kubanga abasookawo era si be bakyaliwo nabo baavaako era essaawa ya kakati nabo babafuga so nga tuvuddeko eyo nga tweyongerayooko waliwo omwana avuddeyo n'akola akatambi agambye nti munnange woba toli muisiraamu kayiteko agambye kana ayagala kagendera ddala eri abaisiraamu abategeera eddiini eŋŋamba munnange nange nja kwongerayo eno vidiyo njagala komenti zibe z'abasiraamu bokka kale n'abantu abalala bategeera ku nsonga z'obusiraamu mukulike eyo ku mukolo gwa muganda waffe Sheikh Alukam Tamusuza kyannaku nnyo nti abamu ku bamaseeka be tubadde twesugulirako mu nsonga z'eddiini era oba oliawo nga tukkiriza nti ebyensi tebibeemazaamu kyewuunyisa nti yakoze omukolo nga guliko ebidongo era wano nakkiriza nti Allah yasinga okumanya ani gwalitwala mu ggulu ani gwalitwala mu muliro bwe kibanga omu ku bamaseeka akimanyidde ddala obulungi nti ekibonerezo ekyokuba music ku dduniya kijja kubeera nti omuntu bajja muteeka olusennyente olwokya mu kutu luggukiremu mu kutu kweno bwe kibanga ebyensi byamumazeemu n'agamba nti anze njagala vibe okusinga ejjana kyewuunyisa nti fenga abavubuka oba fenga abakkiriza abadde bagamba nti bannaye kampulireko ku darusu ya shehe ntereeze ku imaani yange ebyensi bireme kunneemazaamu bwe bubanga bukyasolokera ku makya
Shehe tamusuze ensi nekwemazaamu n'okkiriza ebidongo ku mukolo gwo, ebidongo ne bisinga emmere obungi. Kyewuunyisa. Nsaba mutaagingire mukadde wange Shehe Kiti Imamu Kyeyune bave batulambulule ku nsonga eno. Ddala Shehi kye yakoze kituufu oba si kituufu. Manye ebintu by'obusiraamu bigenda na hadithi ate bigenda na bujulizi. So mu mbeera eyo Shehi sijja kujajinga batusaba ffe nga basiraamu otulambulule ku nsonga eno. Omukulu yeemulugunya nga womuwulidde mu katambi okwemulugunya kwe kuli mbu Sheikh yabadde n'omukulu ate mu Sheikh we bamwenyumirizaamu nnyo naye nga woowulidde mbu naye yaleese ebidongo ku mukolo gwe ate eddiini y'Obuyisiraamu tekkirizaganya na bidongo. Kakati abategeera eddiini mwe abamanyi mugenda okubanga mukikubaganyako empawa ffe tetubitegeera bulungi kyabadde kituufu oba nedda, kintu kye yakoze yabadde asaanidde kukikola oba nedda, oba bakikoze mu butamanya nga ye takimanyi n'asanga nga already weekiri. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereva mawulire tugayina mu bujjuvu tovaawo.